ab'ebitiibwa bwe nali wano omulundi ogwasookera ddala emaseerabidde ogutali guli nasomesa ku kintu ekyawawamula ennyo abantu ekyokugamba abantu baddeyo mu famire zaabwe. Abantu mu nsi muno banoonya baraka, banoonya emikisa, naye okubonaabona abantu kwe babonaabona oba olaba abamanyi baffe edda okuva ku basahaba, okuva ku nabbi Muhammad sallama ne basahaba, omuntu bwe yajjanga n'ekizibu ebintu biganya okutambula, ntawaana mbonaabona ng'amubuuza enkolagana yo n'abantu ba famire eyimiridde eki. Kati omusomo ogwo nagamba abantu nga Qur'ani bwe gana nabbi bange muddeyo mu famire zammwe, mudde eri ab'eŋŋanda zammwe mubayambe, mubayunge. Ne mbajjukiza ebigambo bingi nti omuntu yenna ne bw'oba osaala osiiba, hatta okutuusa ne bw'ogenda e Makka ng'olina obutakkaanya n'abantu ba famire yo wadde si basiraamu, hijjayo Allah tagikkiriza. Okusaala ku Allah takukkiriza, kakube kusiiba, tewali Allah byakkiriza, agenda kukasuka mu muliro. Najjukiza abantu ebintu bingi ku luganda, sawaa'un basiraamu basi basiraamu, abo abatali basiraamu be babo, abo be babo. Buli wonoobavaako n'ababadde abasiraamu bagenda kweyongerayo mu bubuze, ate oli mas'uul, Allah gwe gwagenda okubuuza. Kyova olaba daawa okoola abantu, Allah tabaraka taala yagamba ku kantu bantu ba famire. Kaakati ne wasigala ekibuuzo, era ne ŋŋamba abantu ne mbajjukiza nti omuntu okudda e Makka omulundi ogwokubiri mu hijja oba ogwokusatu nga yakola hijja n'addayo awamu n'obulungi bwa hijja agenda kuba mu Arafa, akole ki? Okukwata obukadde 20 n'obuwa muganda wa atali musiraamu akole bizinesi, kyofunamu empeera okusinga okudda e Makka. Omuntu okudda e Makka nga yakola dda hijja n'addayo omulundi ogwokubiri ogwokusatu, kikulu kya bbeeyi, naye okukwata ezo $25,000 oziwa muganda wa atali musiraamu atalina mulimu, afune kapito atandike omulimu, atalina waasula agule kapoloti azimbe ennyumba, kyofunamu empeera okusinga okudda e Makka omulundi ogwokubiri ogwokusatu ogwokuna. Limaadha, lwaki? Kubanga okudda e Makka omulundi ogwokubiri kiri sunna, ekyobateeka kiri optional, kino okuyamba muganda wange atali musiraamu kiri compulsory, oteekeddwa kubayamba, oteekeddwa kubayamba. Era ntitubajjukiza nti bakyala baffe bafune we bakoma. Omukazi azze obuzi tagezanga n'akwawula ku famire, omukazi ajja mumaka kukuyambako oyunge abantu ba famire yo. Lwaki? Naye asobola okufuna ebirungi kubanga naye agenda kuzaala abaana. Bw'anaakujja ku famire yo naye abaana ye bajja mubajja, naye abaana ye bazadde bajja kufuna abakazi naye bamumujjeko, bamukutuleko. Omukazi ono buli wanaakujja ku famire yo naawe n'obeerawo ng'alinga ate nno weewuunye akujja ku bantu ba famire yo n'obagoba ewaka, ate ye n'aleeta ababe. Ne bukeera enkya bannyoko bonna ne bagamba munneeffe ewa Haji tetukyagenda mukazi we. Ne mbajjukiza nti bakyala baffe ba kitiibwa era ba bbeeyi, tewali kukibuusabuusa, batubeereddewo. Naye bannyinaffe ba sisters baffe ba bbeeyi ba kitiibwa mu maaso ga Allah okusinga bakyala baffe. Ba sister baffe ba bbeeyi ba kitiibwa mu maaso ga Allah okusinga bakyala baffe. Lwaki? Kankwe ekyokulabirako, singa bukeera enkya n'ofa nga toyina mwana mu nsi muno, toyina muki? Mwana.
nga ne bataata bakadde tebaliiwo, nga mu nsi muno wasigaddewo abantu babiri, wasigaddewo bakyala bo bana, tebakuzalira mwana n'omu, ne mwannyoko gwe wagoba ewaka. Ng'ogenza okufa ng'olina ebyobugagga, bagenza obbitunda obbivaliwinga bayimaamu luutubaani nga bizita obukadde 10 bibiri. Wulira engeri Allah gye yagaba emmaali eno. Bakyala bo bano okumanya bakulu, olw'okuba bakulu, Allah tabaraka ta'ala yabawaako rubu'u, Kyekyo. kimu kyakuna, a quarter of that wealth. Kitegeeza bwe bukadde 50 5. Babugabane. babugabane bonna bana, Wabeera omu. era 5 atwala ago, naye bonna bana bagabana ezo. Gwe muteeko, kubanga obukadde 200 divide by 40, nedda 200 divide by 4, that's obukadde 50. Yes. Rubu, Allah yabawako rubu. Lwaki? Liadami wujudu faru'ul warith, kubanga tewali mwana. Baba kubanga waliwo omwana bandibadde bafuna kimu kya 8. Kakati obukadde 5 tububawa, sifa abaabubawa, Allah yazibawa abakyala olw'okugwe mutemwa gwabwe. Obukadde 5 kitegeeza buli omu afunako obukadde 12 n'ekitundu. Bemba serabidde 50 divide by 4, 48, 12, 20, 12 n'ekitundu. Kakati Allah tabaraka ta'ala n'alagira mwannyoko ono gwe wagoba, Allah amuwaako nisfu, half of 200 million, bukadde omeka 10. Yes. Netukwata milioni 10 netuziwa mwannyoko. Kale va mu kabuli ozimujjeko. Allah yamuwa milioni 10 tuzimuwa. Kati kitegeeza ku milioni 2 wasigadde banzwa milioni ya mmeka? 5. Milioni aga 5 mu ilimu ya faraidu tulina omulyango gw'okuyita baabu ridda oba baabu raddu, omulyango gw'okuddiza. Tutunulira abantu bano abafunye ku maali yo, lwaki bafunye, ne tulaba abakyala lwaki bafunye. Kye kibayingiza mu byobugagga byo nti nikaahu wabawoowa. Kubanga asbabul mirath, asbabul irith ziri 3: nasabu, nikaahu, obulala buddu tekikyaliwo. Katulaba abakyala bano lwaki bafunye ku byobugagga byo nti wabawoowa. Ye kubeerawo just waliyo na imaamu ye kale. Ate sister lwaki afunye ku byobugagga? Musaayi wa musaayi gusiwe kiri. Yes. Tuteeke ku minzaani nika n'omusaayi kye kisinga obuzito. Musaayi, kubanga eno nika evaawo si bwe kiri. Yes sebo. Era abantu bangi abakyala tubawasa ne twawukana nabo ne bafumbirwa walala. Kati Allah n'atulagira olw'okuba omusaayi guzito okusinga nika, Allah n'atulagira balance obukadde 5 tubwongere sister wo. Tegeeza sister wo funa obukadde 15. Ya Allah. Oyo gwe wagobeewo gwe toyagala. Kati ebyo byonna we twabireeta, abantu ne basigala ne shakaawa ne bagamba seeka tuwulidde. Olaba okunywa omwenge zambi ddene, okulya embizi zambi ddene, okubba zambi ddene, okwenda zambi ddene, okulya riba zambi ddene. Ago gonna amazambi genjogedde manene, naye omuntu okubanga alina obutakkanya n'abantu ba famire kinene okusinga ebyo nga bwe mbyogedde. Abantu ne bagamba seeka tuwulidde, shakawa ne sigala mu matu gaabo, ne bagamba seeka tuwulidde. Naye seeka n'abantu ba famire si bangu nga kye kituufu. Omuyunga akutula, seeka tukole tutya? Inshallah taala biidhinillah gwe musomo gwe ngenda okusomesa enkya ku Juma. Inshallah. Ngenda kwanukula. Seeka tubagezezezzaako ffe twabavaako. Gwe si gwe alina obbavaako, olina kuwulira Allah kye yagamba okukola. Sigwe. Seeka batukosa. Batukosezza tuyina enkovu ate nga mazima. Bw'omusembeza omuteeka mu bizinesi akubba bubbi. Takwagaliza. Omuleese ku mulimu atayagala kuyita eri bakugobe. Ebibuuzo byonna bye mwebuuza. Seeka mutugamba okuyunga eŋŋanda tutegedde. Obubi bw'okutula. Ne tubagezezzaako baganye tukole tutya. Nali wa kusomesa gundi eyo, gundi ewedde, we nadde eno nensomesa ku zaka. Kati insha Allah taala kye nabasuubiza enkya abange famire ezitukosa abooluganda Allah yagamba tukole tutya ku Juma insha Allah taala biidhinillahi. Kyova olaba nkireesi nti ne Juma khutubba enkya
tugenda kwanukula Allah tabaraka taala abange tubagamba kudde eri famire zammwe naye abafamire babakosa tukole tutya. Allah yagamba atya kubanga Allah yalagira n'agamba walladhina yasiluna ma amara Allahu bihi an yusal wa yufsiduna fil ard wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'a al-hisab. Allah kenyini yalagira okuyunga oluganda. Ali mu Nabi sallama Umar ayina ekigambo kyeyagamba n'agamba arrahim, oluganda lugenda kujja mu maaso go amaama sahibu yawm al-qiyama nga luzze kuwaako bujulizi ng'oli mu bbaliro, lugambe ayi Allah omuddu oyo omutwala mu muliro naye nga temuli mushiriku wabula olw'ebyonoono, naye omuddu oyo yayunga abantu b'eŋŋanda musonyiwe. Allah awuliriza oluganda, Allah kukwata akuyingiza ejjana. Ate era oluganda lugenda kujja ng'ogenda mu jjana, lugambe ayi Allah oyo g'otwala mu jjana yakutulawo oluganda, yali tabuuzagana baganda be, Allah kukwata kasuke mu muliro. Oluganda lugenda kugamba Allah naye nga Allah abimanyi, wabula ekyo Allah yakiteekawo kitegeeza oluganda imma okuwolereza oba okukolimira. Seeka tugezezzaako ne tukole tutya. Ansi enkya insha Allah taala biidhinillah mu khutuba biidhinillahi jalla jalaaluhu. Ya Allah. Sawa Allah tutusemere. Subhanallah, yatukuka oyo mutonzi yatuto. Qibla Islamic Media, Qibla Islamic Media.